kakati tugenda kusoma ku kyetuyita breed. Yes, breed. Luli eri nasomesa kye bayita how to choose the right breed for you. Olonda otya breed ng'oli confused biki bye binotunulira ng'olonda breed. Kati era ngenda kusomesa ate breed kye ki tumaze okutegeera. Okay, nti tuyina ebika by'enkoko bingi. Tuyina enkoko eŋŋanda ze twayita local, tulina layers, tulina broilers, tulina saso, tulina croilers, tulina waliwo n'ekika ekirala kye bayita rainbow. Kikyo saagala kyogerako nnyo because it is not common. Byebino ebika ebiri common ensangi zino. So bwe tumala okutegeera types of breeds, chicken breeds, these are the types of breed. Kakati olwaleero ate ngenda kusomesa breed ekyawukana eno types of breeds zetwali oba zetulina okulondako. Titutegedde okay njagala kulunda croilers, ekyo nkitegedde. Njagala lunda loko, oba njagala lunda any of these type, ekyo tukitegedde. Kakati ekibuuzo ekiddako nti bwe tumala okutegeera kiki tugenda okulunda, kakati tulonda tutya ekika ekirungi oba tulonda tutya breed ennungi mu ekyo ekika kye twagala okulunda. Njagala kulunda loko naye nfuna ntya loko chicken ennungi gye tuyita breed. Ntegedde ebika bya breed naye ate kati mu breed era waliwo byennyini osinziirako okufuna ekika ekirungi. Yes, kati for example, I'll give you an example. Mu layers tulina a lot of breeds in layers. Tulina ekika kye bayita Isa Brown, tulina ekika kye bayita Novogeny, tulina ekika kye bayita Bovani, tulina ekika kye bayita Highline. So there are lots of types of breeds mu layers ate era nemuna mu broilers kye kimu. Broilers nazo zirimu ebika mu breed yemu nemu ebika nga kobu, waliwo kye bayita kobu 500, walimu kobu 250 nyingi. Kye kimu ne muzina era. Kakati bwe mala okutegeera ekika kye njagala, kati ate nina okugenda maaso nonde breed ennungi mu kika ekyo kyennyini oba onfuna. Kati leero kye tuliko olwaleero tuli ku kye tuyita breed. Yes, kyenjagala osooka otegeere nti gwe wenna eyali alunzeeko ne bikulema ne bikusala ebyakkuba biri bisatu. Bino ebintu bisatu buli muntu yenna eyali alunzeeko ku nkoko ne zigaana, bino ebintu bisatu bye byakulemesa newankubadde gwe tiwakimanya kubanga basinga mulemererwa ne mutamanya lwaki mulemereddwa. Olina okukola kye tuyita self evaluation. Kitegeeza ki? Self evaluation kitegeeza noonyereza nepimapima. Bwe mafunye failure mu kintu ekimu ngenda nenoonya kye tuyita problem area, kubanga through self evaluation ntegeera problem area. Okitegeera? Kati buli watategeera problem area kiba kizibu nnyo okufuna kye tuyita solution. Yes, kizibu. Buli watafuna problem area lwaki olemereddwa, ekyo kyebuuze why. Always ask yourself why. Kubanga eno problem area twebuuze ekibuuzo why. Kati bwamala okufuna why lwaki nemereddwa, I get a solution. Okitegeera? Nfuna solution on what to do. Ntegedde why, kati now what to do. What solution ejana what, what. So always mu bulamu okozesa kye tuyita 5Ws ojja kuwangula 5Ws. I always use 5Ws as a simple formula for me. 5W kitegeeza ki? Who, what, where, when, what, who, how, where, when, then bagiyita who, what, where, when. So these are the 5Ws. Yes, but wakozesa 5Ws zino omanya kiki kyoyagala era otegeera problem area. Naye watali kutegeera W zino nga weebuuza why, lwaki nemereddwa okulunda enkoko nkwagala,
naye lwaki nnemereddwa why nga temunaba kulowooza malogo kubanga mwe enkoko zammwe bwe zifo ekirindi mukyemutandikirako is witchcraft bandoga witchcraft. There is no witchcraft my dear. Teri akuloga ne neighbor takuloga yadde muyinza oba mwinamu obutakkaanya takuloga. Obuzibu tebuliko neighbor nti akuloga no, obuzibu buli mu kye tuyita ignorance. Kati mu obutamanya mu bufuula ddogo. Yes, ignorance is the most problem mu balunzi baffe. Ignorance, what does ignorance mean? Kitegeeza ki lack of information and knowledge. Ignorance kitegeeza nga bye mukola temubimanyi ekisooka olunda byotamanyi. Oyina enkoko tozimanyi nawe tomanyi kika kyolunda. Waliwo omulunzi omu yajja meri box yange nawiira obusungu nga tamanyi na kika kya nkoko kyalunda. Alowooza alunda layers. Munasonyiwa naye yajjaga bannange muluma nga amanyi alunda layers. Kumbe yali alunda nkoko kika kirala nnyo. Yali alunda saso. Bamulimba nti bamulimba nti layers, kumbe alunda saso. Naye nga tamanyi nti alunda saso. So ignorance kikulu kibi nnyo mu bulimi n'obulunzi. Bw'oba oyagala okufunamu, please noonya amagezi. Look for knowledge mu ekyo ky'ogenda okukola. Otherwise bw'otanoonya magezi kiba kigenda kukulema completely. So bino by'ebintu bisatu ebiremesezza abalunzi baffe okubeera ne kye bafuna mu bulimi n'obulunzi. Ne beekwasa eddogo, ne beekwasa effutwa, ne beekwasa ebintu bingi nnyo. Number 1, breed. Number 2, feeding. Number 3, management. Bino ebintu ebisatu biraba obulunzi n'obulimi kwe bitambulira. Zino factors 3 ezo singa ozitegeera ne zikunyikira amazima gennyini ogenda kugaggawalira mu bulimi n'obulunzi. Zino 3 breed. What do I mean? Breed ekika ky'enkoko ky'olunda, breed weba nnungi, breed weba mbi ekyamazima togenda funamu kubanga ogenda lunda enkoko ziteekemu emmere feeding oziwe feeding ennungi naye nga breed mbi tezigenda kukula, tezigenda kukola ekyo kyoyagala. Feeding era osobola okuba ne breed ennungi ng'ogiguze ewantu awalungi naye endiisa yo nga mbi kubanga temumanyi na kutabula mmere. You don't know how to formulate your food. Temumanyi biki bye muliisa nkoko. Omulunzi omu yajja era bannange ndabye ebinene tamanyi byaliisa, tamanyi enkoko zinakulya kyenkana ki mu stage ez'enjawulo. Enkoko ng'agipiika emmere kati kitegeeza amagoba ago gonna ogagenda enkoko egenda kugalya togenda sigazaako. Then bonna amala okutunda enkoko ezo ogenda kulaba ng'okolera mu loosi ogambe obulimi n'obulunzi temuli ssente baatulimbawo, naye nga it is your ignorance. Okitegeera weekwasa abalala buli dakika mbeera mu kwekwasa abalala mwe temufunyeemu. Kubanga ekisooka omulimu buli gwokola omulimu n'otagufunamu ogenda gwogerera bubi ogukyawe ate ogukyaye n'abalala. Kati mwogerera bubi obulunzi bw'enkoko kubanga bwabalemu okutegeera nti ebibakuba biri bisatu. Bw'onaabeera ne feeding ennungi nga by'oliisa obimanyi nga ne breed olina nnungi wagijja ewantu abalungi, management egenda kukuba. Yes, mu management mulimu kye tuyita endabirira kubanga bamu temumanyi na kulabirira enkoko ne zibalwalako. Enkoko kasiteekulwala tegenda kuperforminga, kasiteekulwalako ng'ekyali nto mu buluda tegenda ku performinga. So management tulina bingi, brooding, tulinamu okwewala endwadde kye tuyita biosecurity, mulimu okugema vaccination, mulimu okuweera emmere mu budde. Enkoko bwe bayamanyira kugiwa emmere ku ssaawa 12 ez'okumakya. Please keep that time kubanga enkoko eri so discipline. Naye mwabamu mwogiwa ku 12 leero ekya n'ogiwa ku emu olala n'ogiwa ku ssaawa 3 terikola, tegenda kukolera kyoyagala. Management kale tuli kye tuyita breed. Ntegedde breed gyenjagala naye kati breed eno gyenjagala ngenda kusinziira ku factor ki? By the way, before we go, what is breed? Breed kyeki? Breed it's like we want to something that we want to reproduce, breed omusaayi kye tuyita breed. Nti breed yange bweti, breed yange bweti. Humans it's like animals, birds, humans, they made to produce offsprings. Twagala either wana oba twagala magi oba twagala nyama.
kyetuyita breed, tulonda breed eyo okusinziira. So kati these are the factors considered when choosing a breed. Zino ze factors tutunuulira nga tulonda breed, nga tumaze okutegeera nje enkoko gye ngenda olunda egenda kubeera ya nnyama, enkoko gye ngenda okulunda egenda bba ya magi, era kati ntegedde nti breed yange ngenda okukuuma yeeno, naye era breed eyo bwe mba ngireeta ku faamu kubanga bangi nnyo bazirina, local chicken bangi bazirina, naye waliwo bye tulina okutunuulira era kati byeze zino factor nga tenda bakugula wa muntu oyo. Factors tutunuulira, what are the factors we consider when choosing the right breed oba breeder nga tugenda kugula w'omuntu? Tulina okutunuulira bino wammanga. Number 1, papasi kyeki? Mulamwa ki gwe gw'oyagala? Lwaki oyagala breed eno? Kyekisooka papasi yesooka. Lwaki oyagala kukuuma kika ekyo? Walonze layers, lwaki oyagala layers? Kyekibuuzo. Tinjagala magi, egg production. Kati tutunuulira papasi. Bwe tumala okutegeera papasi nti oba either for meat, for eggs, oba for just hobby, kubanga waliwo n'abamu nga baagala hobby, kubeera awo ng'alaba ku nkoko zimunyumira bunyumizi, hobby. That is what we call purpose. Kati oba olonda breed olina okumenga sure olonda purpose. Bw'oba oyagala for enjoyment, waliwo ekika kye tugamba bino bireke, broiler ziveeko, bikireya ziveeko, genda mu rainbow zijja kusanyusa, zirabika bulungi, okitegeera, genda mu ezo for hobby. Bwe tumala okutegeera purpose. Number 2, egg. Tutunuulira kye tuyita egg production y'enkoko eyo gye tulonda eyimiridde etya. Bwe tubanga purpose yaffe ya magi, tulina okwetegereza egg production yaffe eyimiridde etya. Bw'oba oyagala kutunda magi, specifically magi, please don't go in local chicken. Yes, kubanga tegenda kukuwa magi g'oyetaaga. Local chicken amagi gayo gabeera wansi, ekubiikira amagi 15 ku 2 omwezi. Kati wano mbagamba go to layers production yayo eba waggulu mu magi, because this is what we call commercial layers. Specifically bazikola for kubiika. Kati oba oyagala magi gwe nga kyoyagala, go in layers. A factor ino gitunuulira, togenda mu local chicken kubanga you will be disappointed. Bw'oba oyagala number 3, bw'oba oyagala meat, nyama, kutunda nyama, meat production, wano mba kugamba go in broilers. Genda mu broiler. Yes, oba genda mu local, oba genda mu broilers, kubanga zino zijja kuwa kyoyagala bw'oba oziwadde ekirungi. Ate tutunuulira ne time frame, time of production. Point number 4, time of production. Kati gwe kisinziira kiki kyoyagala. Nti ze mba njagala buli mwezi nga nyina ekyokutunda, please togenda na mu nkoko zirwawo, layers zirwawo, kuwa kyoyagala myezi 6, olina ogumikiriza emyezi 6. Local chicken kyekimu, olina okugenda mu kintu ekyanguwa, wano ogenda mu broiler. Bw'oba oyagala byanguwa, broilers, oba broilers nazo zisookuwa kyoyagala, oba saso mu myezi 2.5 ku myezi 3 osobola okuba nga otunda ez'ennyama. Eyo tukitegedde. Number 5, era nga tutunulira factors tutunulira nga tumaze okulonda breed yaffe gye twagala, tulina okutunulira kye tuyita disease resistance. Okitegeera kubanga endwadde zikuba nnyo abalimi, olina okwetegereza breed gy'olonze egumira endwadde oba nedda. Ekyo kikulu nnyo. Bw'oleeta enkoko nga tegumira ndwadde, era ebyo n'ebizibu olina okubisuubira. So olina okuba okumenya sure nti enkoko gy'olonze egumira endwadde, kubanga abantu abasinga temumanyi nzijanjaba, temumanyi kutangira ndwadde zino. So kati leeta enkoko ng'esobola okugumira endwaddeyo, endwadde awamu at large. Number 6, feed conversion ratio, FCR. Enkoko gy'olonda making sure nti esobola okuwa kye tuyita eina good feed conversion ratio. Kyeki? Enkoko kwe kubanga esobola okulya emmere gy'oba ogiriisizza, emmere eyo nesobola okugifuulamu ennyama, yes, oba amagi. Kiki kyentegeeza? Broiler bw'ogiwa kilo emu, 1 kilogram ey'emmere, egenda kuwa grams 5. Bw'ogiwa kilo 2.5, egenda kuwa kilo emu. Bw'ogiwa kilo 3, egenda kuwa
kilo emu n'ekitundu era wano broilers ez'omwezi ogumu ne wiiki emu ne wiiki bbiri zitera kulya kireeza 3 ennungi bulidi webanga nnungi zigenda kuwa kilo emu n'ekitundu 1.5 ku mwezi gumu ne wiiki bbiri en'okubanga ezitowa kilo emu n'ekitundu olwo okugitunda omutwalo gumu 12,000 yes ng'ogitaddemu nusu 8 ku 9 noba ng'ogifunyeko amagoba ga 13 oba 14 depending on your market yes so oba oyagala sente ez'amangu go in broilers you'll get the quick money though cash flow mutono kaba katono ojjayo katonotono naye oba oyagala long term project go in local chicken go in layers go in that so point number 7 factor gye tutunuulira twagala bwana chicks breeding chicks bw'oba oyagala bwana awo olina kutunuulira breed eya local chicken broiler zijja kuwa ekyo kyoyagala kubanga amagi gayo gabeera fertilized broiler tebiika magi layer amagi gayo tegabeera fertilized so oba oyagala bwana layer tejja kukolera ekyo oba oyagala bwana broiler tejja kukolera ekyo naye oba oyagala kutunda bwana the old chicks ogenda mu local chicken oba broilers so byebyo byembadde njagala olwaleero njogereko see you in my next video bwebanga video eno gwe mulungu ogusoose likinga subscribe nyiga ka notification bell so that you don't miss out oleme kumissinga videos embandaddeyo buli kaseera see you